Kitambiro kya Mmisa mu kigo ky'abasisita ekya Domincun Namugongo kikulembeddwamu Reverend Father Alex Mwogerere nga kyetabyeko ne Ssabaminisita wa Uganda Robina Nabbanja. Bw'abadde ayigiriza Reverend Father Alex akuutidde abakkiriza bulijjo ebibajjuza okubikwasa Omukama okusinga okwesinza ebintu ebirala. Please choose. There is God who has brought you this far. All these small gods you've actually found on your way. Asinzidde wano okusiima Nabbanja olw'obutakwatibwa nsonyi na ddiini ye bulijjo okwambalanga sapule nti kizzaamu abantu abalala bangi essuubi mu ddiini. I have never seen her appear on TV without the rosary, not inside but outside. For me, I feel so happy. Oluvannyuma lw'Emmisa omu ku basisita mu kigo kino Nabukedde asiimye Ssaabaminisita olw'akadde kaawaddeyo okusabako nabo n'obuwagizi bw'abawa bulijjo. Tuwadde essanyu lingi nnyo okulaba nti Prime Minister omulamba yeewaayo n'ajja okwegayirira. Asinzidde wano okulambika ebimu ku bibasoomooza naddala oluvannyuma lw'abamu ku baali babateekamu ensimbi okubiggyamu enta. Era wano asinzidde okukubira Prime Minister omulanga okubakwasizaako okulaba nga balina bye beetandikirawo ebivaamu ensimbi eziddukanya emirimu. Wesanga nga abantu bazze naye nga naawe olabira ddala tolina ate ng'oyagala obayambe. So that is the biggest challenge we are having as a community. Bano bakwasiza Nabbanja ekirabo ekya Maama Maria okumusiima. Nabbanja yeeyamye okuwagira omulimu ogukolebwa abasisita bano era abawaddeyo obukadde 20 n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okubayambako. Nja kubeera nga nkyogerako tufune abaana abalala abasobola okujja mu congregation y'aba Dominican sisters. Agambye nti kaabula kataabeera omusisita kyokka eggaali eyali erina omutwala mu kigo yayabika omupiira omukisa bwe guto ne gumuyitako olw'okubanga yakulira mu kereziya Nabbanja Omukama gwakwasa byonna ebimusowerera era aweze okufaafagana n'abali b'enguzi mu buweerezabwe. Ezo enguzi abazirya nagenze Nakasongola nensanga omusajja bamuwa contract bilioni 15 akyazunga ne abantu tebalina we bayita ezo tujja kuzikoona ate manyi tebalina kye bajja kunkola kuba nyina esapuli. Asabye abasisita bano bulijjo okumusabirangako n'omukulembeze w'eggwanga kubanga omulimu gwe baliko si mwangu awatali ssaala. Okusoomozebwa kungi obaze nkuwulira nga ndi Prime Minister ate ye ng'omukulu w'eggwanga meeting after meeting I believe ti yeetaaga essaala. Era libadde essanyu jjereere ku kyalo ka Lugondo na Rosaali mu disitulikiti y'e Masaka ng'abantu beebaza Katonda olw'ekirabo eky'abasaserodooti 3 mu famire emu. Omu ku bano ye Father Martin Mayanja eyafunye obusaserodooti e Lubaga. Omukolo gubadde maka g'omugenzi Francis Mayanja nga gutandise na kitambiro kya Mmisa ekikulembeddwa bwana mukulu w'ekigo kya Bukoto Father John Paul Ntabaazi. Ono akalaatidde omugole Father Martin Mayanja okuba omwetowaze omukakamu era aleme okwewanika. Era mwetowaze olwo olifuna ekitiibwa mu maaso ga Katonda. Nnyina w'abafaaza bano abasatu Grace Namakula wakati mu ssanyu ayozezza ku mmunye. Nenebaza abantu b'ekyalo mwenna. Father Mayanja agamba nti okutuuka wano tekibadde kyangu kyokka ne yeebaza maama we eyamugunjula. Maama we wali mukambwe naye obukambwe bwo bye bino ebibala ebivuddemu.